buzeko ku maaso bayira we nayenga bangambye nti mwali mugondi bakwasaganya ekintu kyakyaze bali eyo munda bali muswangiza avenue bonna gye balegedde embuto bakaddiye bakuze bagezze bannaye mukolo mu music tubamisinga anyway akakayimba kasosowo bakaise Juliana Kanyomo akajuna kasto yambuka kibaluma bere birungi byofuna kibaluma kasto gejjamo akabina gakibaluma waliwo obutweyisaako kasto yeruka nawesiga pisi tatu kibaluma ani gwe kyalumye nga weyeruka pisi tatu Nagamba tubabuuzako mwenna bali mu bitundu ebyenjawulo nate netulema kubuuzako mwenna batulabira mu nsozi ez'enjawulo abatulabira mu malwaliro nga muli bagonvugonvu tubasasiddekoko katusabe Mungu asuuse obulamu bwammwe mu ddengulu mbeere nga mweyagalira ddala maridadi sana nate netulema kubuuzako abantu abatulabira Fotfotro Mbalala netulema kubuuzako abantu abatulabira Kalangala Kaliro bana abantu abali ku Star Times tubetondeddeko nnyo naye tuli mu kikwata mpolampola omukutu tugutereza kijja kuba kiterera maridadi sana mbuzizako aba streaming live on Facebook page it's BSTV Kawala liking nga sharing kati kana kalango katwala eri abakozesa Facebook page z'abafere nkiresa bulungi abantu abakozesa obubi emikutu social media bane muleke gifuula katemba muleke kuzanyirako muleke kusinikirako mannyo social media mugitwale it's a business Yoyisobola okuyisaamu weezizo zonna zosobola okukola mu business zonna. Mulekera ate awo wagenda gwengo oyagala likes otimbe pista tunga akabina ke kakyame kaguddeko olubege ofune likes. Bagondi tubeegayiridde. Mulekera okusinikira amanyo ku social media. Kino tukibasabye mu nsonyiwe kireetera mugundi oba mukirabye nga bati we mu nsonyiwe naye nga sikirese nti oba ndi musanyufu. Then n'abantu abalala abagenze mutandiko faking amawudde ku pasta yiga abona mwenja balumba kankomewo. Okay, lero tandise n'obusungu bw'amaanyi. Naye kati sijja kutandikira bulusungwa nze erongera kutandikira mu ssanyu bannange tubeeyanzisa nnyo abatwemeseza pate yaffe bannange pate sekisi pate tewalebe ekibadde ku social media naye n'abo abaana nabo balimba sente ze twayingiridde okulaba sekisi pate z'abadde nnyingi ingiro yambadde bikini na poko kizoke naye ate mwe bakama baffe abasolozeza ku mulyango nammwe temutegeera bulungi mu nsonyiwe okumabadde mutolako emitwalo 3 ne muwa omuyaayo wa polisi n'atukuuma ne tusooka tunyumirwa obutambi happy belated birthday lwakola yakusanze mu nnaku ze tutakola nga munange bawairini n'amatoto oyongerako aka MPB kakuuto n'okwasa ennaku n'engamba nsinga bonna abakazi bakola bati n'ofaanana olyokuwala kijjofule kyo naye nze bwe yamwanye nenzijukira mu luli oluyimba lwe lulimu kali kapaati nenzijukira mu kapaati ako lutaayo oyo lutaayo oyo anyway abagala nabanyuma lutaayawe tubagaliza abazaalibwa amalungi MP Kakuuto ya naye ng'ate n'abeeyo bamulabiranga ddala mulimu abantu bensikiririzaamu banasonyiwa babalabirenga ddala my brother Hildaman walere mawokota naye mumulabirenga ddala banne bannakamengo alya ku ssente Ameri naye ebintu bizibu kanate gwalwanyisa jjeko biti abonna mawokota bulijjo kyesimanyi tombuza abajiberako abagalya abagakemkusalo obwenjawulo mwana yonna gye mutulamyoka mugakulukusa banene ntumirako abakazi banenga gweotambuza olugambo banenga olina oluga abo bangi tojja bamalayo nokankusazemu avani mukirimi wuliriza avani wuliriza mukama katonda alina ekitonde kyeyagonomogolako abakyala ate nze kaŋŋambe be Uganda kozi ogendagenda mu America ogenda sanga abakazi nga bali bize bakola banoonya sente naye wala Uganda tuyina emimwa tetugiwummuzako twogera n'ebitatukwatako ntandikala bizinesi y'olugambo abakyala nga babamanyi bwagenda olugambo lunagenda sala munde ekigambo agenda kumuwa credit kumuwa obuganzi kigamba muleetera bafollowers ku Facebook bambi webale bambi mukazi gwo genda maaso akola omukkiriza ofuba okulaba nga ogenda oba ku mukama wo ng'omuwa olugambo bagobe gundi webalire ddala komera biri kusawa mukugamba Gloria ne Angel
ate kifalida kyekibeera ku ground okunonya amawulire nga bwogala ku screen yo bo abajalubalaka beba tutekamu ensimbi banaffe basangibwa nansana Wilson Molo wegendereyo bwetyo mpolampola wininywaje nkutumidde n'ekitono weebale nnyo kuddamu munange swangizapeni kuteekamu bwesigwa ng'ate eno bw'otukulukusiza ku naye bane comments z'abantu naye namwe ate mutusaasireko wininywaji ye yandizeewa talina waakudda sebe bimu omanyi babigambye kati ogundi swangizapeni bagenda kutandika kuzannya poni okusinza ku kye baalabye ono agambye yabadde alina kukola ekyokuddayo dimpoze yabadde talina gyazitwala wa manager yali teruwera okubuzizaako kigaana kyange ekwagalira ddala ku mutima abali namuŋŋonda baŋŋambye Star Times banaye ABS tubula kuba mpi TV naye nga tuli mu kitereeza maidad sana naye nga tugenda mpolampola mu field ne Farida olugambo lwaffe wali ku 30 minutes wasembayo tuluyinira ddala tulakalira omanye betukuleetedde ebintu bingi nnyo natera ne baserebu baffe naye akalowoozo kendeeta gye muli nti mugenda tuuka mufune ebizibu nga tetubadduukirira ago ge mazima mususiza stanti fe zonna ne bamutuukako ekizibu ekyaddala tugitwala nti stanti kati ebizibu ebyatuuse ku Jovani Luzinda Jovani ekye talina kyagenda kunnyinnyonnyola sikwe waluleetera wano n'ogamba nti alina omukazi simanya musibyeko azaala omuwala ate bwe yavuddeyo nti sizaalangako nze sirabangako kuleeba kati mugenda tandika okufuna ebizibu tugambe ashiba ali wali munyonyi ewuwe ezo stand you get naye nga teshiba afunye ebizibu ebinene kati abayimbi bannange tubeegayiridde twagala kumanya nga muyina ebizibu oba temubiina naye ate stand muzikendeze size ezikola amawulire ate size ezizza engulu naye owange ne stand y'okulaga dimpo ku mabina ga bulinnwaje erina weemututte kale kati kyogamba nawe ogenda laga eyiyo nange mbeetegekedde ogenda laga ki aganyabo nange kankoleyo nange njagala naye gwe luli watugambe gwagenda okusooka okulaga gundi eyo owange enki nze besusobola bikola ni mukazi mukulu ni muzadde ndi muzadde natera omulangira yabakowodde gayaza mwenna balina ebizibu ebiganye natera kwotadde ku nsonga z'okuba nti nno gwe oliawo owekyayo obulamu bwo bwonna gwena passport simanya tegenda ko wali eri ku airport tomanyi nayo ogamba banno be bagagawala gwe togagawala bafumbirwa tofumbirwa ebizibu bikufuukiddo ebizibu naye tewekyawo omulangira gayaza gambye nedda yitayo biyise gayaza akoleko ku nsonga zo azitereze zijja kuba zitereera ali ku 0708 17 2655 omulangira gayaza ali ku 0708 17 2655 waliwo ambuuzizza akabuuzo kano Avoni kagende gy'oli nti kojja kimbo waakomawo oba yatanyo okwesimbawo munaba mumwagaza kikukyemwangu olaba senganya luwa tewamuwa kalulu nze wenaye kojja kimbo wateriyamuwa kalulu ne senga nalubowa yasimba mabega wa mulala kojja agenda okulaba nga teriyamuli mabega naye nadduka n'asimba ku gundi ekibuuzo kiri wano Avoni nga tugenda mu WhatsApp videos bana musindika videos amwe mu recording ekibuuzo ekirala baganda baffe tulabye bangi nnyo politics bamulumbye mwe muli bannamawulire bannaffe oba oliawo n'abayimbi bannaffe akubiddwa akalulu agenda kukkirizibwa okuddawo mu industry agizimbe buto ngakoma omukalimu kate kiki mugenda tandika okuvuma wano lwamiti nti ate sigezeza nti tagenda yitamu era mwagaliza my brother no ze nakunda abatoro my brother Ramiti nkwagaliza bogera bata mu lutoro nkwagaliza obululu so kati mbadde nkibagamba nti baganda baffe bano muleke basindiikiriza bayina side endala gye balumbye naye weegaana ate tulina obawero kaminga bakomewo waliwo ngambye nti naye mu butuufu waliwo bwe tulaba nga bakuze bwe kiba kyetaagisa bagendere ddala Patrick omujuka ebyo si byange byabalabi tukomewo tugenda mu abalabi beba kati komewo tugenda mu video Peace ne agoni mwebale kuweereza nze mama Ibra wano mu Kiweesa ebuloba Mitiana Road bannange nsaba y'akayimba kantaate wano kagenda bwe kati we mugambe nti wano nawalo taata we waluma nkaweerezaako mikwano gyange gyonna abanjagala nkyala manager wano mu Kiweesa abaana bange Abdu Ibra Jenny
Seeke bonna nti mbaagala n'abali ku ABS mwebale kugyekuumirako. Ayabas Amonogwenina Eko baby I don't work African boy. Yeah, baba DOA Njuli kominze manyokoye Tunulira nze Bogana kunonya jeweko kumye Ateleta nebyankutumye Ready vapors bread empire conscience Embalance yonjivuge mu race abatasobola kuzina batuweka first Bareke baba gaganisize Ledigena wanna give a body bado Ledigena wanna kozesa bubadi Ledigena wanna give a body bado Yeah na yenga ntandiseko ne kabaka bajjanika film production bo bagambye ati no mukwano kwasaganya ensonga zinongo soboloza nnyo ekina Uganda. Talent is a talent banange babako oda manyoza nnyo ekina Uganda nga film ojewulira osoboloza nyanga omotolola jesimanye yani omotolola endiki osoboloza nyanga jane vivi naji osoboloza nyanga pista bine byange byenazanya nete mbiraba natera babako oda bajjanika film production nga babagambye nti ennaku z'omwezi nga 10 yeddi 10 baba dene gundi. Okay, kati ndoza njala bampe ngundi updates kuchiwe balonzemo nenga bangambye bampereza ka message bakyako wolamu abakyayagala okuzanya mugende wali eri location yabwe Wesangba ku Centenary Park Jinja Road enamba yesimu abazanya bina Uganda 054 125500 abajjanika production bali ku 054 125500 abagala okumanya bannanga ebintu ebikwatagana n'ensusu nenga sorry YouTube channel yango subscribing take am ABS take am Pista to Beauty Center not ABS TV take am Pista to Beauty Center or subscribing my YouTube channel bane tusomesa katunguru kakola katya tusomesa ku watermelon yekoletya bane tusomesa ebintu ebyenjawulo full figure mgana wange kuli kayembalala abana bembalala bakugambye nti baja kukusanga abantu boku police mbote bagala kuba manyira na kubasibuwalirako. Okay, mwancho tugelo tandika munako lwalale chibosibose kisi bembalala olunaku abali Facebook live full figure munange amagozo chali wangi chekaka sijakogera konda bya bebe akembalala ne bagamba tujja nze full figure she's my friend na yabana bembalala bamugambye tujja kukubandula gende ebyo bitwale wamwe Kampala ne bamuga kakona kino ne bamugamba kati mbabuulire yabali Kampala full figure mwongera kusanga ku police petajja kutujjamu Pastor Edward agambe kale kati nange ninga ali Uganda ABS TV munyumirwana tuliyeno tunyumirwana weewaawo. Okay nawe tubatumideko nnyo abali munsi ezebulaya Kawowo Latif agambe toss me byokola by Irene namubiri kujakakwa Sabrina Moni Mawanda tukulabyeko Mirembe Agre Kasta Edward Yamaha tukulabyeko Embalala Mirembe Agre Kasta Edward Leila Yabaka Becky Horiki tubalabeko na tukunda alabanti banji gwesti sindi ko bakaba tugenda kuba tubisamu mpola abana b'empara mwavudene mwagala kutagura mama Yoweri mwagazachi mama Yoweri naye mama Yoweri abakola ki nate mama Yoweri tebayo kastabe Kampala bakukiririzamu naye anyway bayira wenga tuvuddeyo yennyini nga ntwala mu lugambo tubakulisizayo ne mukani tujitwalanga kanivodi muganda waffe Jennifer yaberanga una atukolera kanivodi natuletera ku Diamond Platinum lero twajimalidde mu bifaananyi twekubye zimanya ziflaga kademu yadde inywaji bali bwerere besirye zibendera za Uganda leo inywaji yabajoze yakuteeka bendera ka Uganda nakesibanga kalesu nanyenya bwati akabina nabagamba Independence Day ko kawana ne bagamba if inywaji nimpoze rose mu flaga ya Uganda yama Yoweri onako mwalero full figure nga ye independence yagikwatide mu bitundu byawa yayitachide mu ghetto nga agezako ngo okukyusa abavubuka ba ghetto ate nenga baba kyuka abatulina kumputi wagala tugira bakatulabeyo kiki ekyagenze mu ghetto olunaku lwa independence nga mama Yoweri full figure akana kaina mu lubuto batwakatumye dda Yoweri ka Yoweri katika tuwuli ebice byagenze mu kisengi yabadde akulukutira aba mu ndowooza yange okusinziira nganze bwemanyi nti abakyogera bwe bati nsobola okuba wakanya oba obutabakanya nsobola okukiziganya nate olw'ensonga nti esaba yali ng'otunuulira Uganda bagikibwa nga Uganda ekubyogoba ma Uganda si basomo kitegeeza nti independence day nga yateekebwawo baali ensonga
nsobola nange okyogera nti osanga tunafuna bwebaze ngaffe bannayuganda okwemalirira so nga tulina omukulembeze omulungi tulina ensi ennungi ngetebenkedde emirembe olwokuba nabo balina byebajagalamu bajagalamu ebyamakulu ebitirimu bajagalamu omubisi bwenikyo obukulukuta basigazaayo okuteekateeka n'obulowoozo bwabwe balekawo kubanga n'olunaku lwenyini bebaluteekawo so nsobola okukkiriziganya nabo oba obutakkiriziganya nabo oba okuwabula kwekyo nga nze mu ndowooza yange okusinziira kwekyo kyendowooza oba kyendaba nti uganda essaawa zino esobola okweyimizawo 85%. Era singa tuba tusobola okuvayo ne tweyongera okuwagira Uganda ba Uganda build Uganda nga tugula ebintu ebikolebwa mu ggwanga Uganda nga tetukyaspeninga sente zigenda bweru wa ggwanga toyagala kusuubula mu katongo osobola okusuubula ekato oba osobola okusuubula mu Australia oba osobola okugenda ewakiso n'osuubula ensawo nga tusevinga sente ez'emisolo ne sente ezitwonoona osanga nga teknikweni zijja kwongera okunyuma okusinga wano oba tujja kwongera okweyagala ennyo okusingako wano nga tuyita mu kigambo ba Uganda build Uganda nga tetwenafuya kuba bannayuganda benyini balimu okwenafuya osanga ekintu ekiriko made in Uganda nogamba kino kya Uganda sikyagala ekyo kikyamu tugezeeko okulanga tuwagira omutima gaffe oba wano kubangaleko okulaakulana kubanga obugaga bw'eggwanga Uganda obusookera ddala ettaka lituyimiriddeko obulungi bwayo n'obulungi bw'ensi yaffe ekyobugaga ekya gyetulinayo omukulembeze atuwadde emirembe gyetulina kyabugaga ekyobugaga ate bwatugambye olunaku maama Yoweri bwatyo bwakutusa olunaku olwaleero mu geto gye yabadde ng'agenda agezako naye bambi agenzaako owererera boogera n'ekizigo yeetaaga ekyo yaganda okukinona naye nze kyembuuza lwenkanyeemu bbanga kigwasinga omunsinza omundaba lubuto lugenze myezkimulumba maama twagala tusabe dadi oba jjajja amukendereze ku mirimu bannaye maama Yoweri akooye waliwo ansindikidde message nangamba P3 tetuganye omukulembeze w'eggwanga yagaana campaign naye abantu abatimba ebipande mubisusiza munatera obitwala mu bisenge byabwe bambi basabye ebipande we batakukkiriza kiteekawo don't bana ebipande munatera obituyingiza mu nnyindo oba tubiteeke ku migongo gyaffe tutambule nabyo tubegayiridde obatakukkiriza teekawo kipande campaign gikubire ne ku social media zizino TV tuwabawa platform tuwabagamba wano mu evening zone waliwo abalonzi jangu wekubire wano campaign tweyongereyo okusinga okutumenya mubitadde mu bisenge mu biyigo mu toyi munda mu fene everywhere olugambo wamma ate tugenze mubakanyama abatusuubiza okweyokya olunaku olwayo bakanyama no bava nebatusuubiza okweyokya olunaku olwayo boogeddeko ne mwami Sale n'abasuubiza ate okubakolako oluvannyuma n'okuvayo ne batusuubiza nti bagenda baani bakanyama bano abasitula bangi abaana bakola muzingundi muzi restaurant enjala ebaluma nze ate nange ngasseeko omulanga gwange taata Yoweri Kaguta Museveni omukulembeze w'eggwanga atutwala atufuga tukwegayiridde abaana abakola mabala enjala ebaluma abayimbi abakola ku stage abasitula ebyuma abakola baka stage bapromota enjala ebaluma n'ekintu kyangu nnyo bannange atlist bwe tuba tubawoganyiza mutugulirewo silent disco tubeere ng'omwo takubira omuziki gwaffe mu matu Sale nga naye obusungu alina bungi wakoma ogenda kweyokya olunaku olwaleero tubadde tumanyi oyinza okubanga oba owedde era mbadde nyingiddewo nga nze kweyokya nga bwe nabagambe kubanga nze gavumenti eri nagiwa weeks emu nga nina kweyokya era n'ebikola byonna mbadde nazze nabyo okitegeera kubanga nze nabagamba buli lunaku tukoze nja kilo 4 ez'akawunga ne kilo 3 ez'ennyama kati okuva olwebatandika sifunanga kyakulya kati mbeera eyo ena n'ekyawa kyawadda gavumenti ebeera nga etetulabawo simanyi lwaki twaza gwaki nze nabagamba nababadde nakumeka nabawe enaku 5 nga mbazedde okola ki okwekumbako kati naze wano bakama bange ne bangamba boyogedde n'abakulu kati zo tutano nga bangamba bebagala nze sibitegeera nze era n'ebikola bibino ganuwe nyini oba ena kyogamba ng'okola ki kubanga nze olaba nze kasita anyiiga n'ebitundu byange bitandika okukankana era nze weoli waniso n'okulya nawo mwe nyini nze eyo nkola ya webale nnyo okumbuuza ekibuuzo ekyo baba Musabe twafunira emirimu nagamba nti mu kibiina tuli 1205 ye namba ne ebizimbe bitwafuna mu kibuga biri 6
kati buli kizimbe ne bwe kibanga kigendako abantu 10 kati ate egyo emirimu giba gitumala ne kwota ebate kwegamba abantu bonna tebakola ge mazima okujjako abantu abakola ku bizimbe 6 boolabe Wahamu boolaba ku Mountain Zion neno waggulu ku Zainab Aziz boolaba tetulina mirimu ge mazima abakulu abasooka mu kintu kino be basinga okufuna emirimu bonga abato tebalina mirimu lwaki tokola equalizer nogamba nti abato nabo bafuneyo namwe abakulu ekituufu emirimu tugifuna emitono ddala okusinziira ku nnamba y'abantu be tulina nagamba nti mu bululu obulabe gye tubadde esemba buli kati ne bwoba otutta abantu 100 kwegamba tebalina kyebaba bagenda kukolwako abantu bangi kati twagenda 100 kitegeeza bwe tuba 1205 mbutuufu naawe ekisooka okirabe so emirimu gavumenti erina ewantu weesobola otuteeka nga mu bitongole ebikuuma ddembe ne tubeera nga tugiyambako mu KCC ne tubeera nga tugiyambako ebintu bingi byesobola otuteekamu kasino zonna ndowooza obadde ozira ate mu sitole y'omuvubuka asuubiza okusindikira Hassan Ndugga amayembe oluvannyuma lw'omulemesa music we so asazeewo kamusindikira amayembe n'ebyokoola sibagambye nti abayimbi enjala ebaluma batuuse n'okwetuga okwesera okweroga naye nno naawe oli muzibu nnyo bagadde bivulu music ate oddire sente oziteeke muguni mufo ky'oggula akawunga kabakuloge nsonga zange Hassan Ndugga saawa zino nze ndi mumaziga gennyini amaziga ensonga nagenda ogamba nti bwe yalaba ku TVM ne bamuinterviewinga yaŋŋamba agenda kunsuula eddalu yagamba agenda kunsuula eddalu ennaku zino zonna nfuna amasimu agankubira nga gankangatiisa sikyalina mirembe yadde era saawa zino nze gwolaba newaka byatabuse dda landlord bampeereza ekipapula ampadde ennaku 3 okubanga nva mu nyumba sente zayagala okunsuulirako eddalu sente zange zenakwata neneekolerera nengatta nga bw'omanyi omuvubuka n'oyita wano n'opambana wano n'okola wano era saawa zino nze wendi sina nakyakuzaako wenkugambira amaziga gakulukuta eddembe siinaawo yadde n'akatono era saawa zino ndajanira mamafiina gy'oli gwayamba abantu gwayambye abasigadde mamafiina maama gwe yakwata ebbaluwa gwakulira abasawo b'ekinnansi omusajja atuuse okulangirira mamafiina Dr. Franklin Mondo Mugisha yasituka taata tukutumiddeko nnyonyi naye omusajja alina sente piece ani gundi mpozi naye agenda akola obwakanyama nga wana akugabe bakanyama anti yajja osobola okufunayo sente nabo bafune sente Pastor Mondo yennyini naawe bw'oba olina sente naawe zisaasanye tulabe yakola ki yakuwa nze Pastor Mondo okujja nga akutte sente n'azisaasanya n'enziraba nti agaba omumanya nze nagamba Avon kino kijje ku nze mu Uganda tetulina mugagga alina sente mwenna muli mwavu ekiba kibe mwavu banaze kino kibagambe abagaga musigale nga muli bagagga ate mitima paka kungulu muleke kutulaga nti momwe kusamwe kambuto za mwate ne mutulegera kama Uganda nti muli bagagga temuli muno mu Uganda le tuyina bagagga omolwalero abachobla kabadda tukamwe simbi yengoli n'obusungu Pastor Mondo gwetakwanga sente wange nze gwe nesibyeko ngulwaki osibye ku Pastor Mondo wange oba njagala Pastor Ndugga samulire erisike bwoti kaka sente abagagga banaye kino sagala kibagamba Dawudiriza Avon emmere obumere gye twatembeeya ne tugipanga ne tugamba mu lockdown omuntu waffe paka wansi ajja kugirya spice dana nasiba gye bayita tipa y'amatoke zaalagawa walaala emmere yaffe nga badigaba mu bantu emmere yaffe evundidde masitowa bena tete mundeetera gera mu politics kuyomba mu Uganda tetuli mu bagagga no Uganda ffenna tuli baavu emmere yaffe bwe twagireeta oba ba MP mwagirina mmwe mwagirya
Behind the camera tukoze the end of control room tulione Irene Kogase Shafika Tenga producer of Mr. Rican Sharp Kogase omukyala tamla mufield bamise Farida nzengaza piece tatu mwogera nsonga ezamazima sekona mu mukamwa njogere kye kindu ku mutima nkifulumya nchawa nanchawa nesigalawo as piece tatu ambassador w'abanyarwanda omugaggo omutonzija wenafukira omukulu nja kubanzigaba wamanange pastor modo kubuzizaako nyonja nabo nabakibateko kumenya byo kusala program evening zone kasazi tukango tuninga nga producer of Mrs.